Eyo nga tuvuddeyo bingi ebigenda ddala ku social media bannange twagiddwa akakyala kano akakyala kabeera kuno ku social media ne kalyoka kadda ku bantu simanyi oba bwinaamujjawa tetumanyi sosi byajja ayogera ku bantu namna njogera ku mbwa kyali advisor nyabo ndi advisor ate njawukana ku advisor ndi musime wa kabaka ku TikTok yeyita Senga Acid saga tumbulza nga mirambo nze afuukidde abantu akabasa andi kati abasirusiru kasaba sinkana abasirusiru ababiri aina kiraifu feri ekyale mu ensi kivuka kiri okusa kyani ekyo kiri awo kiri amanyuma omuntu tosaba kutoba na mazino bamu magezi kakati gwempulya bayita hamuddali kakati bagenda ne baddo nakugamba nti abantu abali ebweru obulamu bwakoma lwaki bwakoma tebalina kiddako tebamanyi kitambula mu nsi tebaagaliza nebalaba abeyagala banyiiga era njagala okusinzira wano okuyisa obubaka bwange nga mbusindikwa straight wamulamu waffe Zari Hassan bawa mukyala wa Shakib Zari njagala okutegeeza kigambo kino Zari oli mukazi buli muntu gweyegomba mu nsi yonna naawe olina kyoyagala abakazi bano bakwegomba n'abasajja bakwegomba abakazi baagala okulivinga obulamu bw'olimu baagala olabika nga bw'oli baagala okufaananako nga bw'oli naye Katonda kibawa waliwo n'abakazi abakusinga obuto nga bakutufu nnyo bakusinga nga ne wayimirira naawe awo anaakusanyukirako ddi okategedde Zari olina omulenzi asinga okuba omulungi omuto ate yakutegeera omukozi oyo omuvubuka okwakodingire ku bavubuka singa takola kuba Zari asobola facilitating bbaawe naye olaba omuvubuka akeera naggula edduuka ali waasinga so Shakibu yafuna okusoomoozebwa nti abajjerase bamwogerako bingi Zari Shakibu alina obuzibu nti n'abakazi bamwegwanyiza owulira abo tebasobola kubula ne bamwogerako bingi akodingire bwali ne bwafaanana kati obuzibu bubeera wakati wa Zari bino ebintu biba affectinga tebisobola butaba affectinga naye Zari obutabitwala amanye social media yabasirusiru si bonna naye ababuyabuya be basingako naddala abalemererwa obulamu abali mu buyimba bw'aba refugees bajja kwogera ku bbaawe ebigambo bamwogereko nga naye baze babikwogerako osanga omuntu ayogera ku Zari nga tamulaba nga kota mu meeting nga nakota mu tamanyi na bwe yasuze ze neewuunya nnyo okubanga nga ono omukazi gwamuyita Mada ayogera ku Zari tatuuka nakukolya Zari nemuva ku mubiri simumanyi oyo omukazi yayita Mada ali awo mutininya alinga waya alinga straw tanyuma kulaba fesi nkulu eno mutono nga kawala kato aliwo muto kyovunche mujja kuleba nnyamwe ngadi magumba kigaliwo kakati oyo omukazi namulaba ayogera ku Zari nenga muno sijja wa Zari bagenda basema video amanji ku mutaga babuza face gabika enkanyanya mwe mujja kulya nnyo bannyamwe olwo butono muto ka baby kakati nengamba atuli omuntu ayogera ku Zari nga neko Zari lyajja ku mubiri ekko lya Zari lyanaba mu kinabiro kye dimusinga class just echo yes taba malaika ekyokubiri nawoba weegomba otya Shakibu ne waba aziniriza atya hapa tagajjawo kuzina jajjawo mubaza bote bennyalako ate bano beeyerusiza n'obuzigo buno butube obuwonya bawunya abakazi b'obutube bawunya Caroline va kubala balina ssente abali abeeyeruse byeddala bano bawunya obukokkoliko oleka tomanyi mukazi wa butube bwawunya simusangangako okwananga omukazi eyeeyeruse mulaba ntya mulabirako ki makati nenako balina engeri gye bazizibika tebabula tebabula Katonda mulake aba wabibombolanga ngo abanga zebula crossing ojja kuseka opame mu bucket wazekola oseka abanga zebula crossing era omulaba wabipapipapi so mu byonna yenyawo ekisooka ddala tulina obuzibu n'abo abasajja abasajja basiyazibwa kwana bwakulaba neyegomba omusajja oyo omulenzi yakwana Shakibu
ne message Sakibu Sakibu nga tamutegeera mugambe bintu tamudda mungo naweza message namugamba Sakibu simanyi mpaka solo nze amatako Sakibu ne yebuzo omuntu angamba bigambo binagenda kunonzanga yoyo kandi bayino mutabula ne Zali bayino kwogera ebigambo bingi bayino kola kiso Sakibu atali musiyazi atali muki baba ya movinga ne Zali ya movinga Sakibu ali tekeni abakazi mwenna begwanza Sakibu njagala mukitegere nti Sakibu ali ki taken is not around, it's not available ekyo mukimanyi taliyo ku display ati bano ba social media taliko ali taken tali ku display zyatwaliwa Zali abantu abalowooza nti mujja kutabula Zali ne Sakibu kijja kuba kyangu kati omusajja ovuga temukijja kuba kyangu abantu beezera abantu baagalana abantu baagala abantu baagalana abantu beezera abantu baagalana naye tubawoninga mwesonyiwe Sakibu ne Zali otherwise tugenda kubasabula ebyaddala ene badde warning just a warning it's a warning tugenda kubasabula mwe banaku mmwe yabawadde sente shiro baani yabawadde sente muvume Sakibu ne Zali tekigenda kusoboka shira yabasasudde kuvuma Sakibu tekijja kusoboka mukimanyi bungi mwaide obusente bamwe muri obusente mubere mubimba mwamwe kubira omukka tegufuluma mubeera umuko mubulamu bukomaawo wokinyampa wokifuide wokiwulirira eddiyo lye kisenge njawulo kateni bwebwo obulamu bwe mulimu nze newunyanya abantu abali mu Canada America kubanga mufokasinga ku bantu bali mu Uganda twali tuloboza nti mulina n'amakulu nnyo mwandibadde mwine bye mulowooza kubeerera kubanga mwagenda kubabundabunda onugo ofotya ku muntu ali mu nsi ali ewaka home is the best we are here at home mumuli ayo mulina stress bagundi batwalanga batwale bani ababundabunda bana abantu be batwalanga edda abaliwo ba slaves abaddu kati bano betwala mu buddu bano betwala babasasana busasulira ne uli ba slave batwalanga batwale bawambanga bawambe so mukolo bwa slave bamwe mbaneko bomulako mulidde wa muve ku bantu buli muntu mumuvuma buli muntu mumwambalira buli muntu mumumanyira buli muntu mwagala okumumanya obulamu bwamwe bwakoma endowooza za mmwe nyimpi nyonga bulamu bwa nseno endowooza za mmwe nyimpi zikoma ku poti bapa mabbi n'abawunyirira ne gye bamufulasinga tebayinaayo ne balinda agamotoka gajje gamunuune wateeka omutwe wali toyi bwe bulamu bwe balimu tebalina fresh air so shira waba yabadde sente okuvuma Sakibu first of all Sakibu si musiyazi atakutte embwa nti yakutte nti atazinye manyuma nti yayingidde amanyuma ekyo kisobola kumwawana Zali oba olina endowooza nti ajja kwawukana ne Zali oba musitwesinga Zali oba musitwesinga Sakibu ali okay ekyo kankibagambe kuba message zokka zalina wanaazita ze mumuweereza mwe mumwekwanira abasajja n'abakazi mukwana Sakibu mumwagazaaki mwana wabendi muto abantu abansansa nduka naye muvuka waffe yafuna omuwala tumusanyukireko mukawa namuvinga ajja kuwa omuntu omulala omulimu wano akweneka business endala awo omulimu omulala omuwala something like that that's life obulamu ate mukube mwagala mukyaya mukazi mwagala mustressinga omukazi mbw ate ono shira ate yanjagalako so what byebiki atali musiyazi wali yagala embwa kiri wano byayita buli omu alina gy'ava okusinkana munne naye omuntu akula n'asetolinga n'amuvinga Sakibu yamuvinga yatwalibwa Zali ali off ali taken bw'oba okyalowooza obulamu bwatambuliramu bw'ojja kujja omustressinge omudisorganizing wedisorganizinga wekka so mu byonna kyenjagala okubagamba muve ku bantu abamuvinze kizibu nnyo kati okumenya pira ya Zali ne Sakibu. You have a strong bond. Exactly. Ebigambo bingi bibaddewo. Ebyo olaba ebyagundi Diamond Platnumz bibaddewo. Ebyabaawula. Abaana babaddewo tebabaawudde kati gojjo ovevenga gwe yale mwensi. Whom are you? So ekyensobola okubagamba kiri kimu mwesonyiwa abantu ate naddala abaagalana. Toteekayo kigambo kyo. Baviireko ddala.
kati wati ngo yogede mbusira yabadde Uganda simanyi Sakibu nakola kisi ngane Sakibu yabadde TZ yabadde South Africa olabo oswala anyway muve ku bantu kale tukimanyi tamwina mirimu tukimanyi muvuma abantu nga Sakibu abawereze sente mu muveeko omanyi kati eyo kato era zali njagala okulabula eyo kati ekyo kyekiriwo omuntu ajja kuwanuuzako otalo mbalowoza ogenda muweereza sente omusasula akuveeko omuntu ajja kuwanuuzako otalo nga bwolaba bawanuuza ku Sakibu mbalowoza sente ajja bbawa sente Sakibu tobawo wadde 10 baleke bakuvume paka banakummula abatagenda kwazika wadde stocks abakozesa change bakozesa money change sente zifiseewo change gwe bakozesa kati bagamba kyabo kale eyo kankujjeyo ate tudde ku babaka ba parliament abaweereddwa miliyoni 10 buli omu baba wadde nantono ffe tusigaze eki omanyi ababaka ba parliament ebizibu balina ate ffe ababaka ba parliament abo omuntu yenna ayinamu ku magezi ng'oyagala okukola sente oba okuba n'emirembe mu mutima tewandingidde byabufuzi wadde oyingira parliament kyobola abantu abasinga bava mubaka wa parliament nga bamubanja nga newasa olususu talinawo ng'ekifo kiweddewo olwansonga ki baba n'ebizibu ebya constituency namba sente zafuna omusaala kumpi buli wiiki abaana abafa 3 mu constituency oba 5 ayina obbaziika oba okutuma oba okuweeza amabugo abaana emikolo egisukka mu 10 mu constituency buli lunaku ayina okugenda kwetana oba 3 oba okuweereza sente leero nno olunaku olukutuuka oba idi oba kisima oba Easter tebaawulwa mu katu kye bamusiraamu oba mukiiko kwegamba nti obanga omuddu w'abantu b'osavinga you were servant you were slave kwabo abantu bokolera kyobola nti omubaka amaliza ekisanja nga talina kye yeekoledde ng'osobola mujjukirako obumotoka n'ekigambo honorable kyokka kakati omugezi abivuddemu asinga oba gavumenti okubawa sente olw'ensonga nti ebizibu ebiri mu constituency era nze nenya nnyo omuntu agamba nti omubaka wa gundi yaganye sente oba yazizizaayo ekyo si kyakufumitira kya busirusiru omubaka wenna nga sente tobye enzibe nga parliament eziyisizza zibaweebwe naye zino sente zabaweebweddwa ku ki kukola ki kwojjako nfuufu gwomanyi ki era obeera mu parliament gwomanyi ki omanyi basaba zaaki banoonyo babuuze mwasaba zaaki ne bakansala babawaddera abanupu bagambye fene kadi mwatuguzanguze temuna kye mutubanja ffe tufe obwavu nga tusobola okusaba president sente ekyo kyekinkuzaayo ku mwana nti president asigala president w'eggwanga yalina peni esembayo ku buli kintu gwe bogamba omwana yeewale president tomanyi dream za mwana oba akyayagala koosi endala nga kinaana ffe bannayuganda tufiiriddwako tutya tomanyi koosi za mwana nze nina ebintu byonna bangenda ndaba zambaali abavuka bangi abasomye abandi badde bakanyuna mu gavumenti ya Museveni ne batandika okwebuzaabuza ne babeera nga afukaana aba nodda mu kibiina ekitalina future bakutaddeko big eye level ya Zambali okuba nga ogenda competinga ne big eye total obeera nga agudde obeera nga ali mu kiyumba ky'embizi kubanga katogoleyo capacity yo ani gwe competinga naye ekyo nakyo kikulu watanga kubiddeyo akagwensi ogenda gigamba ki olaba life yo wefiirawo yonna kaliya yonna nanogiwa mu kiyumba ky'embizi anti kati ekyo gwe tokitegedde kaliya muntu gwogenda competinga naye kikulu ate nebintu byakaddabizi bwakuwangula newepamira noswala oyo gwonyuma bayibuli egamba nti Katonda ayimusaabo gwe boonyoma bakolinso n'abakozesa okulaga bayita abagezigezi yakuwangudde dda n'otya ensi big eye gwalamanyi nti Idraman aliwangula Ameria wabula kyo nakyo kyogereko ekyo kintu mmanyi kyekitegeeza gwe kikwata psychological kutokyalinga mu bwongo mu mind bw'otaba mugumu strong olwala n'okufa oyinza okufa so mu byonna nti abavubuka bandi badde balungi badiweereza ensi yaabwe naye wa woistandinze wa ati sijangu independent yes oleme kubeerako kuyingira byabufuzi bya mpalana naye kati gwosanze epalana yabali olina okuwananirako oba oyaga batoyagala bwotaba wananirako kati obola Idraman ali ku ntanda otagenda kudda Joyce Bagala ali ku ntandaalo tadda ono Nyoko Derrick ali ku ntandaalo ani Nyoko Derrick ye Nyeko Derrick Nyeko Nyeko Derrick
Nyoko Derek. Tudde ku kirala. Ya nakita kiwata. Nyeko. Ye nyeko. Nye bajiwandika bati. NY Nye. K Double N. NY EKO. Nyeko. Utasoba kwa mbaka wange so awe kuandika. Oli sodia. Nze ujyo muita Nyoko Derek. Katate chechi basesa. Nze la bulijjo manyi Nyoko Derek. Awulandeka. Nne danza chemanyi. Ye Nyoko Derek. Nyoke. Oyo kati oyo no mbuza mu constituency ya. Si wene wamwe. Nze simanyi ze nalonda se wanyana. Yayitamu. Bwe balangirira. Yakyaliko. Kale tugende mu maaso. So mu byonna ekyenjagala okugamba sente bazibawe ziyamba constituency ziyamba abantu constituency zirimu abantu abalina ebirwadde abakadde ebizibu ebitakoma kati era bonna baddukira wamu olabaffe bafulufiga batalina budget buli lunaku tulaba abantu abasukka mu 3 naye ku bantu 325 baba bazze nga bakwagalamu ssente waki transport baba n'ekizibu waki n'enjala oluusi b'emuluma waliwo abalwadde abajja nga ddala omwana mulwadde ng'olaba agenda fooba mukadde mukulu ng'olina kudduka mu ddwaliro ffe tulina amabanja mu malwaliro nga bali ku bajeti zaffe oluusi omuntu yavudde Namwaluwa yavudde Gulu yavudde Nakasongola yavudde Luddawa yavudde Luweero n'ajja ng'anoonya gw'omu naye nga transport amuzaayo tamulina kati ng'olina okulwana okulaba nga atleast omuwa transport oluusi omwewole naye nga ffe tulina bajeti tugenze tufuna so mu byonna kubeera kusaavinga ggwanga nakuweereza bantu ate eggwanga linyuma abantu so abaka okubawa ezo ssente zigwagwana bazibawe tewali era naye Nalukola yaze n'emikisa eyo omulaye ng'ateesa mu paalamenti namulaye naye alinamu ekimama kiti ate ayogeza Kabampane singa ayogera nga ye mulungi nnyo nga yeye naye ali like like taoba takkiriza nti teyekkiririzaamu alabanga ekitali kituufu alabanga atali ye it's a surprise ku ye kwegamba ali awo ali oba tannafuna bufunyi confidence confident ng'ogijjeko ali ku pressure ey'okukakasa bano lwa nsonga ki alina okudda 2026 tewali budde tewali budde kati alina olaga Kabampane mungi nnyo n'okuwakanya ebituufu n'okukola ki n'okusula nakazindala kakayimireko asobole okukakasa bagambe kati nabe abagamba nti asinza abaka bonna bonna banuku abaali bayingiddeyo mukwogera ne mukuteesa kati ekyo kyayina ayina oba bakiyita batya excitement erimu panic excitement erimu panic apanikinga ayina okuteesa n'ekikyamu akiwakanye n'ekituufu akiwakanye kuba ayina olaga lukawempe buli mata ayina ogyenyigiramu exact 2026 asobole okubeera nga adda ku ballot paper so kati n'abeera ne pressure eyo era weewaawo ajja kiikirya abantu b'ekawempe Nalukola awuliriza ate amanyi amateeka yandibayambe singa bamuwadde singa tabadde ku panic oyinza n'okukola nga 2026 tagenda kudda kati obola nti ayina olulaga ennyo kuba kati Nalukola teetaaga kino kisanja yeetaaga kisanja kya 2026 kati ayina okulaga ennyo okufiirawo so bw'obalaka tuli mwezi gwakumeka gwa Kultan mufunze campaign zitekwa kwa zatandika dda campaign zatandika already kati ba member of parliament abakiise bali mu kuba campaign mu kakati go down n'ogamba Nalukola ayina okukakasa parliament Kawempe esobole omulaba esobole okumuzza ate ekisanja kyabala kino takibala kati watanga tebagenda muwaddamu wakadi ekyokubiranza n'okuba nga tebanadda tebagenda mulonda according ku olulwe tebwakola value tebwakola image I get your point tebwakola image yonna tebwakola tugamba waliwo kate n'ebigenda mu maaso mutabani wanyanja sinkana mu 7 biki biraga nti abantu essuubi lingi ligenda lyongera baggwamu eyizo obutalondo biviiramu ddala oba okusalidira okudda gye baava kati kya mirundi ebiri
kale sibula abantu sebo omusiime abatulaba tubasiibula ne tubagamba nti okufumitiza nsonga ya bwongo success and fair based on news and reality omwana wa Nyanzi mumuleke alike adina dream ezize mukulu yesalirawo ekyokubiri nsaba nkubiriza abaana okuweerera abazadde tisinga bazadde be babbanjo mane kibatawanya tebagendako ku university tebagendako ku makerere tebamanyi what is meaning of makerere awo si wa buli omu kakati kwegamba bali awo tebamanyi kati ekyobutamanya tosobola bananyeza obutamanya tebukujjaako ki musango tebamanyi bumanya singa abadde bakimanyi buli muyive yayitayo yamanyi kyekitegeeza ekyo ng'okijjeeko omwana bamuleke mukulu yesalirawo alina dream ezize temumuguza kaalya ya ntalo zammwe zaatamanya mwawanuza entalo zammwe mulwane entalo zammwe mugguse entalo zammwe n'omwana alina future alina obulamu bwe bwagenda olwanirira nga yiye ne famire ye gyagenda okukola okuzaala abaana be era nga mulamuza Sentamu bwe yagenda nga si wa Nuupu muzeyi Sentamu yagenda wa Nuupu lwaki mufiira ku baana n'abazzukulu nti balina right ekyuzinga kye baagala omwana asobola okulya ne pata ye watenga omwana alina pata ye gyagenda olwanirira kaalya ye ayinza n'okukola fuupu so mu byonna nze kyembasaba mubeere bakakkamu omwana wa Nyanzi mumulekere choice ye ekyokubiri mumwebaze nga famire nti omwana asoose okulayira mu famire yonna as a president ebyabalema omwana omuto abikoze kanamwe mwewumuzeeko njagala ggwanga litegeere omwana oyo so mu byonna nyongera okujjukiza nti badde kusula motors asula motors nyongera okugamba nti erina brand empya eri wali ku bannamasaka etunda emmotoka ez'omulembe emmotoka naddala ez'ebbeeyi bannamasaka otangazawo ku bannamasaka wali ku Imen ku Moreland opposite Imen tulinawo bond empya new brand sula motors etunda emmotoka za bbeeyi bw'ayagala Benz Mercedes oyagala Audi oyagala BMW n'emmotoka ez'enjawulo oyagala amagulu ku mifuso oyagala bus emmotoka zonna empya ziri wali ku new Sula Motors eri wali ku bannamasaka gendawo okebere mu mmotoka ate era ne wano wenyini twasigaddewo nga bwe nkugamba bulijjo nti Sula Motors akolera wuwe tapangisa kyekimufuula ow'enjawulo nti emmotoka atunda nnamu kale gwe agule emmotoka jangu ogule emmotoka ku kibanja mpola naawe ayagala otunda emmotoka leeta emmotoka ogitunde ku Sula Motors ayagala sente za cash kuba essimu 0701879187 direct obeera mu office za Sula Motors bajja kuba bakuddamu oba sindika message bagenda ku mikutu gya Sula Motors gyonna obeere ng'osatingako emmotoka yonna oyagala kola surprise oyagala kola birthday omukazi oyagala mwoyo ka surprise oba boyfriend oba mwanawo genda ku mikutu gya Sula Motors obeere ng'osakingako Kaya abeerako mumpika moga naku masagazi bonna babeerako Sumba ne Maria bonna babeerako Asha Nabus naye abeerako tulinawo Dalmati tulinawo Kapale manager Kapale Kabugu naye waali bonna okulanga bakikwasagana n'ekyo searching Sula Motors emikutu waji chairman Nyanzi naye waali ojja kuba oyogera nabo emmotoka eno gyonoba osimi gyonoba wegombye bajja kuba bajitu ate tulinawo ne paatu gwanonye ennamba empya Sula Motors eguza emmotoka nga eriko akanamba kana kafulumye kazi ennamba zetusinga otunda wano nazo zifulumawo ennamba empya ate naawe ayagala okubanga kaadi ebedde edda mu mannya gwe waliwo yakusumba yakola ki jangu paatu abeerawo jangu wano ku Sula Motors totawana nti URA mbonyabonya biki byonna Sula Motors ebeera ebikwataganya ankujukiza asazo properties bakafuluma okutunda ettaka n'okutunda ebikozesebwa mu nnyumba gendawo ate obeere munange ng'ogula ettaka eriko pulana Abugu eriyo estate basangibwa opposite n'enajja nankumbi wali ku kilabu ya Nondo batunda ettaka etaliko nkayana basoloza amayimba ina apangisa bakusumbuwa bakusoloza amayimba mbeera ku Soul TV Monday to Friday n'omukulu Charles James Senkuga Musimbalozi ya Sibujingo abeerera nkyawo ate ne Sunday service tosoma makulazi show ebeera lwakubiri n'abantu abenjaba batutumfu mu ggwanga ate the way program the way Musimbalozi ya Sibujingo ne makula naye ebeera lwa Sunday sawa 2 tosuwaganga team party Africa Vuchi DJ Jamu nabo babeerako kubanga bakutwala experience iri gitu 56 nomana wadola Jimmy anniversary experience ko Jamutebi abeerako ku Soul TV okulanga akutwala tosuwa Prince Apple omusingi muminyi bana bibeerako wali ku Soul TV ate ne pastors hour oli mubulizi wanjiri yagala kubulira njiri yona gyovude jangu ku Soul TV olabe omukulu Mr. Lumu oba ne Mr. Mwebe ne Senkubuge bagenda kuwa pastors hour number kubwerero berengo obulira njiri ate no musumba kaizi gendo mulabe bwobanga oli mulokole bakwe hour number tosubwa baba isebani Wucha Kids Paradise basayinga wani najja nankumbi
balina ebyokuzanyisa by'abaana n'ebyabatunda gendawo ogule kuwucha Kids Paradise. Nkujjukiza nti Nalongo Bridals and City Bridals tosibwa Joy Star Fashions asangwa ku Am Shopping Mall Kayongo Medistar Fashions bonna bali ku Am Shopping Mall batunda engoye ez'omurembe. Nkujjukiza gwe mukwano gwange nti Faruku and Sons batunda furniture ow'omurembe nyo bali ku Ntebe Road. Genda ogule furniture atobere maridadi sana. Byonna ojja kubisangayo. Mwebale kulaba. I sign out. Love you. Kale